Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Twahira Islamic Center Online School is a religious organization aimed at spreading Islam across the world. We offer the best Islamic courses online like the Holy Quran, Yasarna, Tajweed, Arabic language, Tafsir al-Quran, and many more. Twahira Islamic Center gives free trial lessons, no age limit, and it's a one-to-one interaction on WhatsApp, Zoom, and other social media platforms. Our teachers are qualified and highly professional. The fees is affordable. For more information, call 0708 384604. Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. Ekitabo ekitukuvu kya Quran kyakira mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu gwa Ramadan era omwezi gwa Quran. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola nga bakuwa omusomesa owuwo w'enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Quran. Jangu oyiga okusoma Quran wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koosi endala nnyingi ez'obusiraamu nga Yasaruna, olulimi Oluwarabu, Tajweed, menye kindekeki, duka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde akakisa okubeera nga tukyali balamu nze naawe. Tumwebaze ebbanga lyonna olw'ebyengera byakyatuwadde Allah subhanahu wa ta'ala, nga awalan ekisookera ddala teri kyengera mu byengera Allah byakyakukoledde kisinga kyengera kya Busiraamu. Okubeera ng'oli Musiraamu hadha neema, ekyo kyengera. Era bannange kye tulina okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi nnyo mikwano gyaffe al-an essaawa zino si Basiraamu naye nga babadde Basiraamu, naye lwaki Allah ekyengera yakibagjeeko. Kati n'olwekyo olina okusaba Allah okukuumira ekyengera eky'Obusiraamu, n'omanya nti ne woba oli seeka, ne woba nga wakuguuka mu ddiini n'ogamba nze nakwata Qur'ani, abange kisobokera ddala okeera ku makya ng'oli mu lutadi ng'ovudde mu ddiini, oba ng'obukyukamu katono nnyo n'ova ku ddiini. N'olwekyo twebaze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byonna byakyatuwadde. Ekyengera eky'okubeera nga okyali mulamu nakyo kyengera. Olunaku lwaleero gw'osobola okweraba ng'omulamu naye n'otamanya nti waliyo bangi nnyo Allah baatutte nga muli myaka gye gimu, nga mukola omulimu gwe gumu, nga mubeera katundu ke kamu, nga mwasoma bye bimu, naye ng'essaawa zino Allah abatutte. N'olwekyo togayaala kwebaza Allah ne weesuulirayo gwe naggamba ku lw'obyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakukoza atya, byakukoledde. Abasinga obungi
babeera mu nsi muno nga tebamanyi byengera Allah byabakolera. Naye ensonga lwaki ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha. Fulani ne wotuula wansi n'ekkalaamu n'otandika okuwandiika nti Allah yampadde emmere ejjo, Allah nampa sente ejjo, yampadde nusu kasanvu, nampa kino. Tosobola kumalayo neeba byengera bya lunaku lumu Allah byakukoledde, era okkakkana ng'olina byeweerabidde. Olw'ensonga ffe abamu ebisinga tetubimanyi nga byengera. Okuba n'emikono nga gizannya weegiti godwa byadda wekitu ekirina okubeera omukono gwe nga gutambula yonna, okwogera ebigambo ne biwulikika mu bantu gwe tolaba nti ekyo kyengera. Gw'oza bameka ng'essaawa zino waayogera bamusiba busibi miguwa. Gwe Allah akuwadde ne wooyogera tewali asobola na kukubuusabuusa nti oba wagudde eddalu. Tuula wansi just bala ebyengera Allah byakyakukoledde, naye bassaawe emu tosobola kubimalayo kubanga ebimu ojja kkakkana gwe nga olowooza si byengera. N'okutemya obutemya wooti kyengera, bangi nnyo tebatemya. Okubeera ng'olina amalusu mu kamwa nakyo kyengera, bangi nnyo nga n'amalusu basasulira masasulire. Okuba n'amaziga nakyo kyengera. Juzi nyina omusiraamu gwe nalaba emabegakaawo, ndowooza twali mu korona, omusiraamu ng'anoonya amaziga ng'ayagala bamuyambeko agula amaziga. Gwe Allah akuwadde amaziga ne weekozaamu wooti ne weekoza omucungwa oba akatungulu ne kakubalagala, amaziga gajja. Gulabya ddala ekyo si kyengera, naye nga waliyo omuntu asasulira amaziga n'amalusu ng'oli asasulira amasasulire, ng'ogenda emanju n'ofuluma nga woolina okufuluma. Olabira ddala nyina wentyo Katonda we yankola. Bange Katonda si watu byakukola, wabula akusaasidde nti obikola nga bibirina okukolebwa. Olunaku olwaleero nga tetunagenda ku musomo gwaffe, leero tugenda kwejjukanya ku shuruutu tawba, obulombolombo obw'okwenenya. Naye nga tetunagenda ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero, njagala twejjukanyeeyo ku katono nnyo n'ekyokwebuulirira kyaffe eky'olunaku olwaleero nga tetunagenda ku musomo gwaffe ekiri ku mulembe gw'ennaku zino eno. Ku mulembe gwaffe guno eno, akulul haram, okulya emmaali nga ya haramu kyafuuka aadi, kyafuuka kya bulijjo. Naye kyenjagala omanye nti inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, ti Allah subhanahu wa ta'ala mutukuvu era talina kyakkiriza okuggyako nga kitukuvu. Era hatta ba'dhu nnas fi hadha zaman yaakuluna haram bi khawfi al-faqr. Era ku mulembe gwaffe guno gwe tuwangaaliramu, abantu tebamanyi nti akulul haram ra'sul bala. Era ensonga lwaki baatugamba mu hadith nti la ya'tiyanna ala nnasi zamanun nga almaru la yubali bima akhadha almal amin haram amin halal. Gwe mulembe saa zino eno gwe tuwangaaliramu. Ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba, naye bannanga kyenjagala tutegeere nti ku mulembe gwaffe kuno eno okulya haramu kugenda tuleetera ebizibu bingi nnyo ku nsi kuno. Gojja kukkakkana ng'olaba ebizibu tebikuggwako, kumbe mu mbeerayo mu ndyayo olya nnyo haramu. Hatta ku mulembe gwaffe guno eno abantu yakuluna haramu, abantu balya emmaali ya haramu bi khawfi al-faqr, nga batidde bwavu. Naye ne batamanya nti okusiiba enjala kisingako obutali haramu, kubanga haramu omuteeka mu lubutolo Allah era takkiriza dduwaayo yonna gy'osaba. Omuntu alya haramu ne waawanika emikono ng'asaba Allah tamwanukula. Kati kisingako obutateeka haramu mu lubutolo
okusinga okuteeka haramu mu lubuto lwo Allah n'atayanukula ki duwazo. Era kyenjagala mbategeeza ebizibu byonna bye tufuna mu nsi muno eno ebitutuukibwako ebitaggwaho, abantu bayitiriza nnyo okulya haramu, naye nga balya haramu atidde bwavu, naye n'atamanya nti manya ga Allah temuli mu lya bwavu. Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge mulimu al-Ghaniyu, mugagga, era ye mugabirizi, ye Ar-Raziqu, yagabirira, yasumulula buli kintu kyonna, Al-Fattah, huwa Ar-Rahman, ye musaasizi. Katonzo to nga tasobola kukusaasira ng'ogwe kennyini omaze okwetereeza. Mbagambye okusiiba enjala kiri awula okusinga okulya haramu, kubanga bw'olya haramu ogenda kwereetera ebizibu bingi mu nsi muno by'otamanyiiko mayitire. Okakkane nga osaba Allah takwanukula, ng'emumanyi hadithi nti bali baasaba Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mu mbuto zaabwe balya haramu, bambadde haramu, bonna nga babonye haramu, kati nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asobola atya okwanukula edduwa z'abantu abafaanagane kuwe batyo. Era hatta ku mulembe gwaffe guno eno n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakyongerako n'agamba la atiyanna ala nnasi zamaanu, gwe mulembe guno nga almaru la yubali bima akhadha almal, ng'omwana adamu tafaayo wajajje ki sente, amin halali au amin haram, ng'omwana adamu tafaayo nti oba zino sente zengenda oteeka mu nsawo yange ziri halali oba ziri haram. Kola research mu maali yo gy'olina, toyingiza maali ya haramu mu maali yo ya halali. Abantu abasinga tulina bizinesi zaffe za halal naye tudiringa n'abantu ba haramu. Todiringa n'abantu ba haramu ng'obadiringa nabo mu mbeera omulimu gw'okolanga gwa halal, kubanga ogenda kwereetera ebiki ebizibu. Omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kwejjukanya ku bulombolombo obutuukisa okwenenya kw'omuntu oba obulombolombo bw'okwenenya, shuruutu tawba. Abantu abasinga balowooza nti omuntu okuba ng'akoze ezambi najja buzi maaso ga Allah nti Allah nsonyiwa, Allah nsonyiwa, Allah nsobola omusonyiwa. Obulombolombo obutukusisa ekintu kitegeeza okubulako akamu tawba erinza okuba nga tegenda kukkirizibwa. N'olwekyo gwe wenna ayagala okukola tawba, sooka otegeere obulombolombo obwa tawba. Era nnumwa nnyo omusiraamu okubeera ng'asaala naye nga tamanyi bulombolombo obutukisisa swala. Tuli ku mulembe ennaku zino nga omuntu asaala nga osobola n'omubuuza mpayo empagi bbiri ezitukisisa esswala, oba mpayo obulombolombo obutukisisa esswala, nga talinayo nakamu k'amanyi naye ng'agamba nange ensaala. Buli omanyi obulombolombo, empagi ezituukisisa ekintu kikuwa okubeera ng'okikola ng'ekiyina okubeera. Anaazimba kalina waatakola musingi mulungi n'atafuna mitayimbwa gisobola kubeera nga giwanirira kalina eno, kalina eyinza okumaliriza ng'engudde. Lwaki? Teyafuddeyo kubeera ng'asooka kunoonyereza n'asooka n'amanya nti kalina eno emba njagala ogisitula, yeesi njagala kalina, naye mu kugisitula kwange biki byennyini osooka otuukiriza. Ffenna tuyinza okuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe, ngera Allah asobola otusonyiwa era ajja tusonyiwa, naye sooka omanye nti biki byennyini osooka okukola oba okubeera nabyo Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kwange. Ebyo woonaamala obitegeera kigenda kuwa okubeera ng'okola otya, ng'ojja mu maaso ga Allah nga naawe okakasa nti mazima ddala engeri gyenzizeemu maaso ga Allah nkakasa alina okunsonyiwa. Lwaki? Olw'ensonga yansuubiza nti ajja kubeera nga nsonyiwa.
akalombolombo akasookera ddala ayakuna musliman, omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ayina kubeera nga musiraamu. Omuntu obanga toli musiraamu tosuubira nti ogenda kujja mu maaso ga Allah omugambe Allah subhanahu wa ta'ala nsaba onsonyiwe naye ng'okakasa jjo wagambye tokyali musiraamu. Wentegeeza omusiraamu mba ntegeeza ku muntu nga tagatta ku Allah. Era ddayo weetegereze ebintu ebijja omuntu mu busiraamu nawaqidul islam, ebintu ebikujja mu busiraamu nga gwe omuntu. Weetegereze oli musiraamu oba nga tonnajja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala nsaba onsonyiwe, sooka otegeere ndi musiraamu oba siri musiraamu. Si kujja buzi maaso ga Allah n'ogamba Allah nsaba onsonyiwe, Allah nsaba onsonyiwe naye ng'okakasa ova mu ssabo naye tonna, kubanga wali ebintu ebitujja mu busiraamu nga tetubimanyi. Kati nga tonnagenda kola tawuba sooka otegeere ndi musiraamu. Kitegeeza atali musiraamu wano kimugjeemu. Atali musiraamu aba ayagala okukola tawuba Allah agikkirize, kyalina osookera ddala okukola alina ttoola shahada. Wamala ottoola shahada nemuyingiza mu busiraamu. Wemala okuyingiza mu busiraamu awo n'osooka n'oyingira mu bantu abaneenenya Allah nakkiriza okwenenya kwabwe. Kitegeeza ali eyo nga toli musiraamu nga walyetaaze Allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa, sooka osiramuke. W'onaamala osiramuka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukola ki? Ajja kusonyiwa. Thaniyan, ekyokulala kumu ku bulombolombo obutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'asinziyako nakkiriza okwenenya kw'omwana Adamu, omuntu eyenenya ayina okubeera nga amaze otukuza nniya ye. Omanyi bagamba omulimu gwonna innal a'maalu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa, hadith tugimanyi nti omulimu gwonna oba oyagala Allah agukkirize sooka otereze ki? Nniyayo. Weŋŋamba nniyayo mba ntegeeza okukkiriza nti guno omulimu gwenkola Allah subhanahu wa ta'ala agenda gukola ki? Agenda kubeera nga agukkiriza ate era ngukola ngukolera eriye. Yensonga lwaki ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Nisa aya 146 n'atugamba illa alladhina tabu wa aslahu wa atasimu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Nti okubeera ng'oli musiraamu tekikumala kubeera ng'ojja mu maaso ga Allah okukola tawuba, la, olina okubeera n'enniya. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Nisa nti illa alladhina tabu, okujjako abo abaneenenya, wa aslahu, oluvannyuma ne bakola emirimu emirungi, wa atasimu billah, ne beekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okubeera ng'ogenda kukola buli kimu kyagambye okukola. Okwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukola byonna bye yagamba okukola ne weewala byonna bye yagaana okubeera ng'okola. Kitegeeza gwe wenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenyako, awalan sooka otereeze enniyayo. Nniyayo gitereeze, ojje maaso ga Allah ng'ozze omaze okukakasa nti mutima gwange nzize kwenenya olw'ezzambi weeriti era Allah agenda kunsonyiwa. Era tugamba nnyo nti omuntu yenna nga tonnasaala sooka otereeze enniya. Emirimu gyonna, teri mulimu gwonna gw'ogenda kukola ku nsi kuno nga gwa Allah okuggyako nga nniyayo ntereevu. Naye weba si ntereevu teri mulimu Allah gw'agenda kukkiriza nga mulungi. Era omuntu nabagamba emabega nti omuntu asobola okukola ekintu naye ng'akikola ate si ku lwa Allah, naye ng'ekintu ekyo kya halaali n'atakifunamu mpeera.
osobola okusaddaaka muzikiti naye ng'osaddaase muzikiti ri'a annaasi abantu bakulabe naye ng'ate era okwo okusaddaaka abantu nga bakulabe woba osaddaase okakasa njagala bandabe tufunamu mpeera naye ate wosaddaaka ng'abantu bakulaba ate era ekikusaddaakisiza abantu bakulaba oyagala Allah akusiime ate era Allah akkiriza okuwaayo okwo kitegeeza nniya kintu kikulu wogenda mu hadithi nti omulimu gwonna gw'ogenda okukola olina kutereeza ki niya eba ku mutima niya by the way niya tetwogera njogere ngene enkola eyaliwo edda nti nawaitu kyaa niya ebeera ku mutima toyogera njogere niya ebeera ku mutima nti kino kyengenda okukola nkikola kulwa Allah basi gwe ne weesirikira n'omanya nti kuno okwenenya kwe ngenda okukola nti nkukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu kumu ku bulombolombo oba okwenenya, omuntu eyeenenya ayina okubeera nga agenda kuviira ddala ku nsobi gy'akola, alla yaudu ala hadhihi alma'siya, ng'oviira ddala ku kyekyo kintu ky'obadde okola ng'okakasa togenda kikola kiddako. Y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Tahrim aya ey'omunaana n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Woba weenenyeewa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, weenenye olwenenya nti sigenda kukola sigenda kukiddira. Woba ng'okoze zambi nojja mu maaso ga Allah kakasa nti nno togenda kuddayo kubeera ng'okola zambi ekyo, alla yaudu ala hadha alma'siya, nga togenda kuddayo kukola kibi ekyo oba kyonoono kye wakoze. Ekyo ogenda kitegeera otya? Nga mu mutima gwo kakasa togenda kiddamu, toyogera byogere tibannange mbagamba kino ekintu wamanga sigenda kuddamu kwendalya, kiba ku mutima gwo. Ne gwe bakutte mu bubbi leero asobola n'okuleera n'agamba sigenda kuddamu kubba enkya nabba. Ne gwe bakwatidde mu bwenzi ng'abadde mufumbo, tugeze omwagala we n'amukwatira mu bwenzi, asobola okugamba bannange sigenda kuddamu kikola mwami, bannange sigenda kuddamu kikola mukyala, era ono kamubulokinge kamujje ne mu ssimu yange, naye nga mu mutima akakasa nja kuddamu ngende yeewuwe. Oyo tuba tugamba aba yeerimba, oba olimba mwoyo gwo, oba ogenda okukola tawuba, kakasa nti togenda kuddira kyonoona ekyo ky'ozze kwenenya. Leka kujja mu maaso ga Allah ng'ozze okwenenya naye ng'okakasa wemmala wanaate akawungezi nyinayo akakyala akalala ke nakoze nako programu nyina okugendayo, manya eyo tawuba nfu. Eyo tawuba nfu. Olw'ensonga ky'ozze okwenenya tonnakakasa nti zambi walikoze. Okakasa nti ekintu wakikoze kibi, olina okuba togenda kiddira kubeera ng'okikola ng'okikola. Ne woba ogenda ate kukiddira, kitegeeza oli mu kwerimba. Mu kubeera nga weerimba olina kubeera nga mu bwongo bwo, ku mutima gwo, niya yo eri gye nayogedde nga ntereevu, n'okakasa nti bino byonna bye mbadde nkola ngenda bikola ngenda kubita. Ensonga lwaki batugamba man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minna. Ogwe ekintu oyinza okulaba bannange muno mwe mbadde nzija akasente nti mbuno obwamalaaya mwempeereredde abaana bange, kubanga eriyo bamalaaya nga bafuna ssente basinga n'aba ofiisi. Gendako e Dubai, naliko ku social media ng'omu ku mukyala ng'agamba bamugamba va ku bwenzi n'agamba sobola kubuvaamu olw'ensonga ssente zenfuna tezimanyi naakola mu kiyumba. Just lunaku lumu ssente zenfuna tezimanyi naakola mu kiyumba. Kuba omuntu neekolya gyange asobola okugenda neyegatta n'omuntu nabamuwa kakadde kalamba, akola mu ofiisi n'akola omwezi mulamba ne bamuwa emitwalo 5. Kati ng'omuntu omujja ku zambi era byeddala
ogenda muzze mabega kuba mwazimbye ennyumba, mwaweereredde abaana be, mwaguze emmotoka, kugamba embeera yonna gyalimu ennungi, haraamu oyo. Kati ffe tugamba nti kola tawuba, naye oba okola tawuba kakasa nti nno tugenda kuddira kyonoono ekyo. Ate kiteeri Allah, obuzibu tulina okubuusabuusa mu Allah. Naye nze kyeninza okugamba, ogwo omuntu alina ekintu nga kya haramu ng'ate kyobadde oyimiriddeko, obulamu bwo bwonna kwe buyimiridde, abaana bo kwe bakulidde, mukyala wo kwe wamuwasiza, n'amaka essaawa zino g'olimu muwagajja mu haramu oyo, tugamba osobola omutalilla ku lwa Allah. Kubanga wonaamutalilla, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukukyusizaamu, kubanga mazima ddala inna wa'da Allahi haqq. Allah wabagambye nti nno omuntu yenna aleka ekintu ku lwange, Allah ngenda mukyusizaamu muwe n'ekirungi, kitegeeza ewaadi Allah ajja gikuwa. Naye kati gwe ogikuwa olina kuba naki? Nakukkiriza mu mutima gwo n'okakasa nti byonna mbikola, naye mu mutima gwange nkakasa, mu mutima gwange nkakasa kino sigenda kukiddira. Allah agenda kukukyusizaamu, gutubamu nakubuusabuusa. Era oba okola tawuba, tugamba kola tawubatan nasuha, tokola tawuba nti nno kankole n'enkyanja kudda kasita Katonda waaliye. Katonda waali naye ate omulyango gw'okwenenya ate gwo guyinako olunaku we gugenda okubeera nga tegukyaliwo. Manya essaawa zino abali mu ttaka omulyango gwabwe ogw'okwenenya gwaggalwawo, teri mufu. Tolaba nti nno obulamu bwa hayatul barzakhi we buli, naye bulamu tebuliimu kwenenya. Bwa myoyo kubonerezebwa oba kusasulibwa mbeera nnungi gye wakola. Kati gwe wenna gwe tolowooza muno taata wa ali eyo oba maama wo oba muganda oba mukyala wo ali eyo akola tawuba, la. Kubanga inna Allaha yaqbalu tawbata al-abdi, maaso eyo tujja kulaba ku biseera omwana Adamu byayina okubeera nga yeenenyezaamu, era we biggwako okwenenyaako kuba tekukyakkirizibwa. Okubabbirako katono nnyo nti inna Allaha yaqbalu tawbata al-abdi, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza tawba y'omwana Adamu maalamu, ebbanga lyamala nga tannabaako kiyiitira, nga tannabaako kikuba mukono, Allah agenda kukkiriza tawba yo. Kati ffenna ampuliriza essaawa zino nkakasa tonnabeera mu stage eyo. Stage eyo ogenda gituukamu ddi nga n'abakulinaanye nabo bakakasiza nti ogenda, naye kennyini ng'omaze okukakasa ngenda. Kuba waliwo akaseera omwana Adamu wakkiriza nti ngenda. Nayinako mukwano gwange Allah yamulwaza kansa, n'atuuka ekiseera ng'asaba Allah amutte, ng'ali mu mbeera mbi, ng'ali mu mbeera mbi nnyo nnyo. Naye nga buli wakeesa agamba nange mbadde saagala kukeesa, bulumi nnyina bungi. Naye kennyini ng'akakasiza ddala ngenda, naye buli wenkeesa neewuunya lwaki sinnagenda. Era tewaayita bbanga ddene Allah n'amujjulula. Akaseera gwe manya woonaatuuka nga nawe okakasa nti ngenda, wali ng'oliko kikuba mukono, ono nno vako ono eyayogera nti bannange nsaba Allah onzite, eyo just ye kennyini aba akooye bukooyinsi. Naye waliwo wali eri ng'okakasa ensi, kubanga omufu waliwo waatuuka ekiseera nga Allah amugjamu omwoyo naye nga tayagala kugenda. Kubanga omufu Allah waba amugjamu omwoyo waba badde mukyamu, Allah asooka n'amulaza ku bintu byalese, era n'asaba Allah, rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, Allah senga onnindirizaamu akaseera katono nnyo, fa asaddaqu wa akun min as-salihin, ng'amaze okukakasa ti bino kale eno peeni gyendese senga ngisaddaase, eno simu gyendese senga ngiwadde gundi, nti kino kale senga nkirese nga nkiwadde gundi, ngalabye ddala ebintu byonna senga mbirese mbisaddaase, ayi Allah sooka ompeemu ajalin qarib, katono nnyo nsaddaake. Sibagambye kusaddaaka mwemaleko bintu byammwe, la, wabula just nkulaga nti omuntu Allah gwali mu kujjamu omwoyo akaseera ako aba alabye ddala buli kimu kyabadde ayina akaseera kano mbadde nnyina kireka nga nkiwadde gundi nsobole okubeera mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala baayagala. Ekyokuna, kumu ku bulombolombo obutuukisisa okwenenya kw'omwana Adamu, olina okukkiriza ensobi gy'oba wakola.
omanya abantu abasinga tebakkiriza nsobi, naye bw'okkiriza ensobi wooti n'omala okukakasa nti eno ensobi nagikola, okukakasa nti ensobi nagikola kitegeeza mu mutima oba ogikakasa sinti ey Allah nenenya ku bwenzi buno naye sinze yabitandika, olwedde wabukola kati Allah sinze yabitandika, omukyalo ono eyansikasika, omwami ono eyansikasika, olina gamba yansikasika nange nemwesikambulako Allah saabukola, naye ate ga yansikasika era paka nemaliza nga Allah tukoze obwenzi obwo ne tugwa mu kikolwa ekyo. Ayi Allah nze bino ebyokugenda okubba gundi sinze nali saagala Katonda ono bano bansi, olwedde wagenda n'obba kati ate olina okukkiriza nti ensobi wagikola. Deka ate gaye Allah byonna mbiko, ayi Allah bangambye okwenenya naye zambi sinze yalikola. Waliko kubanga ezambi gwe kenyina oba kakasa lino nze yalikoze, kati ate oba obuusabuusa ki? Olina okukkiriza okwe nti ensobi nze yagikola, era Allah subhanahu wa ta'ala nzize mu maaso go nsaba Allah onkole ki? Onsonyiwe. Naye abasinga obungi tetukkiriza nsobi zaffe ze tuba twakola. Ekyokutaano, omwana Adamu wabanga ayagala Allah subhanahu wa ta'ala nga amusonyiwe, kumu ku bulombolombo alina okumanya ebiseera Allah mwakkiririza tawuba. Nabagambye nti wawali ebiseera Allah wakkiriza tawuba ne watakkiriza tawuba. Kino tujja kwongera okubeera nga tukitangaza oba nga tukikoonako nti waliwo akaseera woogenda okubeera nga weegeya Allah okusonyiwa ng'ate takyasobola kukusonyiwa. Akaseera gye kali, kubanga omulyango gwa tawuba gwo muggule hatta al-ana, naye waliwo weeguggalwa ku bantu abamu. Essaawa zino omufu eyafudde omulyango gwa tawuba gwe Allah subhanahu wa ta'ala yaguggadde. Kitegeera gwe essaawa zino ampuliza omulyango gwo gukyali muggule. Eri hadithi gye nkusomedde nti inna Allaha yaqbalu tawbata al-abdi, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza ki? Tawuba y'omwana Adamu. Akaseera kamala, akaseera kabeera nga tannabaako kikola ki? Kikuba mukono, ekyo kiyitira ng'ali awo bagamba taasulewo taakeese, bannange agenda, bannange ebyapa wabireseewa, ani gwe walekedde ekisugundi kaadi y'emmotoka. Akaseera ako ng'abakulinaanye baagala kubuuza information eno nti akawunti password eri ki, bank account eri kitaata, muganda wange mbuulira ekyapa wakireseewo eky'ettaka lya gundi kiriridde awo. Akaseera ako Allah takkirizawo tawuba, nga awo ogenda ebigambo osika bisike awo, manya akaseera ako Allah takkirizawo tawubayo. Kyegeera era ne Firawuna yali ayagala okukola tawuba naye byagaana, kubanga akaseera ako Allah akulaga nti byonna byobadde okola bino byonna bibadde bibi, naye weetegeka okubonereza. Kyegeera kati omwana Adamu bwo naakola tawuba olina okutegeera ebiseera Allah mwakkiriza tawuba n'okoleramu tawuba ng'obudde bukyali. Tujja bitunuulira insha Allah awo mu maaso mu misomo gye tunaddamu okubeera nga tukola nti waliwo ebiseera Allah subhanahu wa ta'ala mwakkiriza tawuba, ng'era wootuula wansi ne weenenya lazima Allah agenda kukkiriza tawubayo. Naye ebiseera we biggwako manya Allah tagenda kukkiriza ki? Tawubayo. Ensonga endala oba akalombolombo akalala, olina omwana Adamu agenda okwegayiya Allah subhanahu wa ta'ala kumu ku bulombolombo bw'alina okuba nabwo, alina okubeera ne nadamu. We ngamba nadamu mba ntegeeza okwejjusa. Olina okubeera n'okwejjusa mu mutima ku nsobi z'oba ki? Zewakola. W'otaba na nadamu okwejjusa kwe ngamba nga ogamba banneekali ya Allah nakola ekintu ekyo Allah kinnuma, nga wejjukira ezzambi eryo okaaba nako ku maziga. Naye obuzibu bwe tulina ku mulembe gwaffe, omuntu wajjukira ezzambi nga yalikola ne banne baseka n'okuseka. Okimanya akaseera ako twagenda mu ndongo, kale mwana gwe okimanye mu biseera ebyo twagenda nga ebikyala bannange ebikyala benne byali binyirira. Ojuka ekikyala kyenagenda nakyo mu loogi, kikyala kiri kyali kyattabbu. Kati ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'ozze okwenenya olina okubeera nga wejjusa
si byakwewaana te Allah byonna ngenda bivaako ne ya rabbi kireeti kyala kyali kya ttabbu si nti Allah subhanahu wa ta'ala ngenda niza okwenenya ne Allah subhanahu wa oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Ekitabo ekitukuvu kya Quran kyakira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era omwezi gwa Quran. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola nga bakuwa omusomesa owuwe enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Quran. Jangu oyiga okusoma Quran wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koosi endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya Saruna, olulimi Oluwarabu, Tajwid, menye kindekeki. Duka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Ibn Majah Mbaka sallallahu nga atugamba nti annadamu tauba. Omwana Adamu agamba nti nazze kwenenya ayina okuba neki bagambye nadamu okwejjusa. Wotaba nakwejjusa manya tauba yo teriyo. Bayira ne nadamu mutima ng'okakasa byonna nabikola naye Allah subhanahu wa ta'ala nkwegayidde ensonyi wa siriddamu bikola. Kitegeera ne wejjusa mutima. Okwejjusa kwe kubeera ng'ekintu ne wookijjukira okwatibwa ennaku n'ogaba bannange si bw'okijjukira ate ng'oseka n'okuseka. Era gwe wenna yakola tawuba ku kintu ate n'omala n'ova mu tawuba ate n'oddayo n'oseka n'ogaba bannange akaseera akumanya tawuba yo teyali ntuufu. Kubanga omwana Adamu yakola tawuba ne waba avudde mu kaseera ka tawuba ng'ezzambi ng'alikoze obanga yalikola ng'avudde mu kaseera ka tawuba wava mu tawuba n'ajjukira ku zambi eyo ate talina kuddayo n'anyumiza banne n'agamba nze neenenyeza ne bannange kyo kituufu wallahi byali bya ttabbu. Ebikyala ebyo byali bya ttabbu. Tolina kugamba nti banne byali bya ttabbu byali ki kaseera ako bannange kale bannange sikulimba zikira akaseera ako nga tugenda mu ndongo n'osuulayo bannange kale nze neenenyeza. Omuntu yeenenyeza alina okuba n'okwejjusa mu mutima ng'ate wajjukira ate aba munakuwavu taba mu ssanyu aba munakuwavu kubanga kyaba yakola aba yanyiiza ani Allah. Bannange buli wetwogera okwenenya manya oba weenenya ekintu kye wanyiiza Katonda wo Allah subhanahu wa ta'ala. Tegeera buli wetwogera nti munange okwenenya manya twogera ku kintu kye wanyiiza Allah wo. Kati ate ekintu kye wanyiiza Allah wo olaga nti oseka n'okuseka nga wakikola kitegeeza manya si birungi gy'oli kubanga oli oba wamunyiiza ye Allah wo eyakutonda. Kati ate oseka biki? Oseka biki nga wanyiiza Katonda wo? Tolina kuseka. Olina kubeera munakuwavu mu mutima n'ogamba bana byonna nabikola naye Katonda wange nsonyiwa siriddamu. Tuli ffenna ensonga endala. Omuntu yenna eyeenenya alina okweyisa mu nneeyisa ennungi. Leka kwenenya ate nga weeyisa bubi. Omuntu eyeenenya agoberezaako emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Maida aya ya 39 natugamba faman taba ba'da dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Faman taba ba'da dhulmihi omwana Adamu yeenenya nega Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera nga amaze okulyaza amaanyi omuntu yenna oba amaze okukola ekintu kyonna ekibi nga kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi. Oluvannyuma n'alongoosa n'agoberezaako okukola emirimu emirungi n'asaddaaka n'asoma ku Qur'an n'awaayo mu kuzimba omuzikiti n'awaayo ku nsonga yonna nga bamukowoola okusaddaaka wa aslaha
fa inna allaha yatuba alayhi inna allaha ghafurur rahim. Omwana adamu Allah subhanahu wa ta'ala oyo amusonyiwa. Naye atya faman taaba ba'da dhulmihi, ng'omaze okubeera ng'owe okoze ekibi ate n'ogoberezaako ekirungi. Era batugamba nnyo fa atbi' bw'oba ng'okoze ekintu kyonna kyonna ekibi goberezaako kirungi. Era nabagamba omuntu oba okoze ekibi togoberezaako kirungi ate tokola kirungi n'ogoberezaako kibi, kubanga kigenda kwonoona ekirungi kyo ky'okoze. Tegeera, leka kusaddaaka ate n'oddayo n'obba, kigenda kwonoona saddaaka yeeno gye wakoze. Leka genda mu bwenzi, leka genda ku mukyalo wa halaali omufuneko empeera ate enkeero ddeyo ku haramu, kigenda kwonoona ibaada yeeno. Tegeera, kigenda kwonoona ibaada yeeno ennungi gye oba wakoze. Naye ate bw'oba ng'ogenze mu bwenzi ne wejjusa n'okola tawuba n'okola ki byonna nga bwe tubyogeddeko, oluvannyuma n'oddayo ku mukyala owa halaali, ate ezo zempeera z'ofuna nga mpitirivu. Tegeera, zempeera z'ofuna nga mpitirivu ku mulimu ogwo gw'oba okoze ogw'okubeera nga weegera Allah subhanahu wa ta'ala ate n'ogoberezaako okubeera ng'okola omulimu omulungi. N'ekirala, omuntu yenna eyeenenya alina okwenenya ng'amaze okuzzaayo ekintu ky'aba yali azaamaanya omuntu. Wano tujja kwongera okutangaazaawo, abantu abasinga balowooza nti omuntu we yeenenya nga yali azaamaanya omuntu biba bikomye. La, eriyo by'olina osooka okukola. Omuntu ayagala okwenenya, tugeze nga dhulumu gye weenenya mulimu omwana wendako. Abantu basinga balowooza nti nno wenkola tawuba nga nagenze mu bwenzi, sooka weebuuza obwenzi obukoze kwani? Oba obukoze ku mukyala mufumbo, kola tawuba ate weetondera omuntu gwe wakolako, kubanga oba wamuli azaamaanyi. Oli mukyala we gw'ate ogenze n'omutabaaliiramu. N'olwekyo bannange, saagala tuzannyise mulyango gwa kwenenya nga gukyaliwo. Tuguzannyisa kubanga gujja kuggwako ate wejjuse. Wejjuse ate ogabe bannange kale akaseera kalo neeneŋŋaana. Wallahi tulina obudde bungi. Era nze neewunya omwana Adamu agamba siina budde. Oyudde obuyina. Ku TikTok omuntu ogendako n'amalako eddakiika 10 kiba kizibu nnyo. Oba eddakiika omuntu agenda ku TikTok n'amalako obudde data bwe bwaggwako, ng'era ekimujja ku TikTok nga bamuweereza ka message nti data usage wakakolesaako gibbi 5 oli osigazaako gibbi 1 n'addukayo. Naye ng'obwedde alaba tebirimu makulu, ono yeenyoola, ono yakola ki. Ensi yakyuka. Omwana Adamu waba ayagala okubeera nga abantu nga afuna kwegamba okulabikibwa amangu abantu, alina kukola kibi. Mukimanyi mu nsi mwe tuwangaalira abantu okutegeera nti gy'oli olina sooka kukola kibi. Naye w'okola ekirungi abantu tebakutegeera mangu. W'okola ekirungi abantu okutegeera kiba kizibu. Era bakutegeera baba batono, naye w'okola ekibi n'abadde takumanya asobola okukumanya. Gwekera ku makya weekuba ebifaananyi ebya nudes nga teri n'ogu akumanyi, bisaasaane ku media, wallahi ogenda fuuka celeb. Yensi mwe tuwangaalira nti abantu banguwa nnyo okutegeera ng'okoze haram. Naye vaayo, soma Quran, somesa ku kintu ekirungi, era bagenda okutegeera batono nnyo. Essaawa zino bateekeyo tugeze kakinaku kagundi, wallahi ojja kulaba nga kaliko simanya views emitwalo emeka, views emeka, naye nga boonoonefu. Era nze wallahi nakuwala nnyo, era ku mulembe gwaffe gwe tuliko tulina okuba abeegendereza ennyo, kuba mulembe guli delicate. Tukola ebintu nga birabwanako, ng'era ekitwedde wallahi tetuli ku mulamwa yadde. Nze mbagambye nudes z'omuntu zisaasaana nnyo okusinga
oba ka video kakinaako kakasaasaana nnyo okusinga oli ng'asomye Qur'an. Ye zamaani mwe tuli, gwe mulembe gwe tulimu. Era nasal Allah subhanahu wa ta'ala ayuwafiquna, atusaasire kuba wallahi tuli mu kigezo eky'amaanyi. Tusaba Allah atuteekeko rahma ye naye bannange twetunuuliremu ebintu bye tukola nti tebisanyusa Allah. Nti genda nze ntera okubeera ku TikTok, nyinako ne ndowooza ne account ne TikTok. Ogenda okutunuulira nti omuntu wabanga gyali ku TikTok, wabanga ayagala bamulaba ennyo mangu, ayambala kaleega nakapale ka munda n'azina, abantu bagenda muwa wali bulikes bamuwe bakomentinge nice look nice gundi, ne muntu aveyo ng'asoma Qur'an batono nnyo bagenda okuvayo bamuwagire. Ennaku zino tuwagira emirimu gya shaitan, emirimu gya Allah tetukyagiwagira. Naye gwe wenna asupportinga omulimu gwonna, kubanga okusupportinga omulimu kitegeeza kugufollowinga. Era nja kusaba oba oli ku TikTok okwo ng'olina omuntu gw'ofollowinga naye ng'ebintu bya postinga tebikwatagana na busiraamu, unfollowing lillah, kubanga ky'ofollowinga tokimanyi. Ne like yo wogiteeka weegendereze. Bannange ku mulembe gwe tuwangaalirako wallahi tulina okubeera abeegendereze nnyo. Weegendereze like yo wogiteeka ku Facebook, wogiteeka ku TikTok, wogiteeka ku Instagram, wogiteeka ku YouTube. Weegendereze wonna wogiteeka, kubanga eyo support gy'oba okoze. Obanga oli awagidde okukola ekintu kya haramu, kubanga bw'ogamba like kitegeeza ekintu okyagadde, naye ng'okyagadde kya haramu. Oyagadde oli azina ng'akunama. Twegendeeze era ensonga lwaki tulina okuba nga twemanyiiza okukola tebo, kuba ebintu bye tukola basinga tetubimanyi, ng'olabira ddala kiri nnomo. Olwano bambi kansanyusizza bambi akaana kanyola bulungi ekiwato, kanjigeko kankalayikinge. Kino bino ebifaananyi bisaasaanye nnyo ebyakinaakuka, kandalayikinge. Weegendeeze wooteeka layikiyo, weegendeeze wooteeka layikiyo, wooteeka komentiyo ku mikutu gino egy'empuliziganya. Ako kenjagala osembyayo nako, nti wonna wooteeka layikiyo ku mikutu gino egy'empuliziganya weegenderezeewo. Togaba layiki eri muntu ng'okimanya promotinga haramu. Tomulayikinga, tomusubscribinga, tomufollowinga lillah. Ne woba musiraamu munno, ky'olina okukola kiri kimu kumubuulirira. Wobanga osobola omukubira akasimu n'okola ki, naye si kumufollowinga gamba nice look nice gundi, webale kutwistinga nga tag me another video oli ng'anyola kiwato. Akaseera k'okunsi kano kaseera katono. Nina ekigambo kye ntera okugamba, teri birthday ya mwanadamu etuuka okuggyako ng'obuwangazi bw'omwanadamu bukendedde. Naye lil asafu ffe ate ffe tusanyuka nnyo ng'obuwangazi bw'omuntu bukendedde, era ne tusala ne keeki. Ne tusala ne keeki ne tujjaganya ennyo. Okusala keeki si kibi, naye kiki ky'ojaganyizaako? Nti njaganya olw'okuba mpezezza emyaka 3. Myaka 3 omanya otya nti osigazza omwaka gumu? Kati oli ku achievement y'okuba ng'osigazza mwaka gumu oba kubuuza myaka 3, kuba olina kuba munakuwavu nti obuwangazi bwange bukoze butya? Busalize. Tufumiitirize kaseera k'ogenda okubeera maaso ga Allah wekka. Ti olunaku Allah lwagenda okukolesa social media platforms ezo zonna nga tokyaziinako access. Ti olunaku lyogenda Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okukolesa TikTok yo, Facebook yo, byonna abikolese. Oddeyo maaso, gooza waliyo omufesazi ne yeegomba okudda ku TikTok.
wallahi billahi tallahi teri mufu yegomba kudda ku nsi okuggyako nga yegomba kudda kukola mirimu mirungi. Taliiyo. Teri mufu yegomba kudda kukola mirimu mibi. Taliiyo. Bonna begomba kudda mirimu mirungi. Mu Luganda olutuufu tugamba nti teri mufu yegomba kudda kukola mulimu mubi kuno ku nsi. Like that. Taliiyo. Bonna begomba kudda kukola mirimu mirungi. Tufe nnyo ku ddiini yaffe, tufe ku nzirikirizi, ku biki bye tukola. Okimanye nti nno fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tewulira ku lugendo okuddizibwa mu maaso ga Allah. Ya Akram, ya Abdallah, ya Maryam, tewulira ku lugendo okuddizibwa mu maaso ga Allah. Hufatan uratan ghurran. Oyimirizibwe mu maaso ga Allah ng'ofaanana bw'otyo. Toyina kyoyambadde, toyina kintu kyonna mu bigere, toli mutayirire. Otolina ku lugendo okubeera mu kabbuli nga bakuzinzezinze bakuteekeyo bakulekeyo wekka. Abantu ne bakuŋŋaana bonna. Essaawa zino twaziika BMK. Abamuziikayo kuba baasukka mu 3,000 oba mu 5,000. Essaawa zino ku kabbuli enninza n'okugamba nti terina bantu. Aliyo yekka. Aliyo yekka. Byonna mahma tala bika amruk fa innaka mayitun. Obuwangazi bwo bwonna ne buba buwangadde butya. N'otuuka ekiseera ng'oyogerwako nti oyo omusajja yaliko ku mirembe gya Bobote Amini, yaliko ku mirembe gy'Abachwa, yaliko ku mirembe yaliwo nga basayininga simanyayo 19 Buganda Agreement, yaliwo omusajja oyo wa tabbu. Manfash nze ngamba kiba tekigasa. Ekigasa ti naliwo ku mirembe egyo era emirimu emirungi nagikola. Ekikulu nabagamba si kyakuwa bulamu bwaffe kuwangaala. Ekikulu kya mirimu mirungi kuba mingi. Ekikulu si kya myaka kuba mingi. La. Ekikulu kya mirimu kuba mingi. Emyaka okufa ng'olina emyaka 15 ng'oli hafizu, n'okufa ng'olina emyaka 5 ng'oli hafizu, afadhali ko ofiira ku myaka 15 ng'oli hafizu okusinga okufiira ku myaka 5. Kubanga obuwangazi tekigasa. Emirimu emirungi kyekikola ki? Gyegigasa mu maaso ga Allah. Kubanga ate obuwangazi obweyongera obungi, manya bye bibuuzo ebingi mu maaso ga Allah. Kubanga Allah agenda kukubuuza ku buwangazi. Kati gwe imagine ow'emyaka 8 agenda kumala bbanga ki mu bbaliro? Myaka 8 goza agenda kumala bbanga ki mu bbaliro nga Allah agenda kukubuuza buli ssaawa, buli ddakiika, buli lunaku, buli mwaka ki kye wakoleramu, buli mwezi. Kaseera ako wannange wallahi twetaaga okateekako tafikiri. Era nze nnumwa nnyo omusiraamu okumala olunaku olulamba nga talina kyeyongeddeko mu Qur'ani ye. Kinnuma nnyo. Kinnakuwaza nnyo okulaba ng'oli talina kyeyongeddeko mu Qur'ani ye. Naye n'omubuuza bayimbi ki bameka b'omanyi ng'asobola bakutemeratemera. Nagamba ono mumanyi ono upcoming naye wanaaba yeefudde kajja kuvaayo okusinziira kubanga music we w'amaanyi. Nti ono ne wanaakola atya music we akyabulamu nnyo. Kati bikugasizaawa nti ono kano ka firimu baakakoze naye ekifaananyi kyako si kirungi, n'abaakakwata they were not professional. Ebifaananyi tebiraba tekasa bikwongerako ki? Bikwongerako ki okutandika okumanya nti omusambi w'omupiira gundi yafunye emmotoka empya, omusambi w'omupiira kati bamwongezza omusaala kati afuna weziti? Bikwongerako ki? Lwaki totuula wansi n'osoma Qur'ani yo? Lwaki totuula wansi n'oyongera ku Qur'ani yo? Bane ba Abubakari Qur'ani baagisoma nga ba myaka 4 abaavu. G'okyali myaka 3 gooza Qur'ani yakulema? Ba Abubakari baasoma Qur'ani nga ba myaka 4.
umaka saa sallam obubaka yabufuna wa myaka 4 niye yafa hafidh babubakari bonna basahaba bamubaka saa sallam abasinga babubakari ba Umar ba Uthman goza Qur'ani bagikwatiye ku myaka 4 ngoli ku myaka 35 ogamba byagaana kansomese abaana bange. Islamic Center. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center. Made easier. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center. Obadde olaba program Dawa